kakati nno ekyabadde kikutte obudde kyamaze ne kibuta ampuliriza ekigudde ku president Kyagulanyi Ssentamu Mitembo ng'ava ejjinja ogenda kukiraba ogenda kakasa nti abasajja baamira dda pini oba kufa bafe poliisi ekigiguddeko emaze n'epondooka kaakati olukuŋŋaana lugenze maaso wabula bino byonna nga bigenda mu maaso kansoke nkumulise katono nnyo ku bibaddeyo ne president ng'ayogera ate nkomewo. Buli omu asigale waali. Myaka no Museveni mugamba bakikira Uganda nedda goloza bakyali mu myaka emeka bagenda kwanga agenda kubuzayo emyaka emeka. So temubatunulira, don't look at them. Their future is already behind them. Look at your future, look ahead. Tewali kyamagero kigenda kutuukawo nga temukyenyigiddemu. Ewaffe Buganda bagamba Katonda ayamba ki? Katonda ayamba ki? Katonda ayamba yeyamba. Akati nno omukutu gwa EKTV Media Uganda era omukutu guno gwa nkyukakyuka era omukutu guno gwa muntu wa wansi omuntu oyo anyigirizibwa kakati olunaku olwaleero olukuŋŋaana olw'abavubuka olwa National Unity Platform lumaze okubeera nga luyinda mu kibuga Jjinja wabula ng'ekifo ekyategekebwa okusooka olukuŋŋaana luno era nga General Kayindo Tafiire yamala dde okubeera ng'asayininga n'agamba poliisi nti olukuŋŋaana luno lulina okugenda mu maaso oba poliisi eyagala oba teyagala kaakati nno yazzeemu kigoye weezinge era ogenda okakkana ng'olukuŋŋaana lubadde lulina okubeera nga lubeera lukyusiddwa ne twalibwa eri emabbali ngadda lugembe kaakati nno ampuliriza era pulezidenti n'abakulembeze abalala mu National Platform basazeewo ne basa kimu nkuyege ne bagamba tewali tabbu oba mu lutaddewa oba mu lutaddewa tujja kulugendamu lujja kubeerawo era aboogezi babadde bangi nnyo okuviira ddala ku basajja abakulu abaka ba paaliyamenti bakansalazi n'ababajja abakulu aba LC5 babadde era boogedde kaakati nno ngenda kulaga ebigambo bino byonna mukwano gwange mpuliza nga ye pulezidenti amaze okubeera nga asimbula era bw'atyo n'ava ejjinja okwolekera ekibuga Kampala olwakomewo paka Magere ampuliza kakati nno ebigambo bino byonna kugambe nti vidiyo sooka ogimpere ekigalo katusimbule omulundi gumu nkutwale butereevu ogenda kakasa abasajja bano wabula nga bino byonna okugenda mu maaso waliwo pulaani empya olukwe olukambwe ng'abasajja bamatheyasi mpuuga ogenda kulaba ebigambo ogenda okwewuunya ensi eno nti abasajja abo misota gyennyini egiwedde era abasajja bano busagwa bennyini kakati mpuuga olwo amaze okubeera ng'akuŋŋaana n'abasajja balukwago n'abalaba Dr. Besigye kakati nga bano basazeewo ate okukola ekibiina ekipya ekya People Power Front wuliriza kakati tutandise okubeera nga twolekerawo kutwala olabe abasajja bano n'obubi bwabwe basazeewo okuaniviringa ekibiina ekipya ekya People Power Front kakati njagala ojjukire nti abasajja bano balukwago basoose ne bakola ekibiina ekipya kakati ekibiina kino ekipya nakutegeezako ne nkugamba tewewuunyanga bano bampuuga n'abalala bonna ensolima zeegasse ku kibiina kino kakati ebigambo byange byamaze dde okubeera nga bituukirira era ensolima zonna zamaze dde okwekuŋŋaanya zigenda kwegatta wamu ziggulewo ekibiina ekipya ekibiina kino kyaggulwawo nga 2023 Desemba kakati ekibiina kino ensolima zonna zeegasse okuva mu kibiina ekipya ekyava mu FDC ensolima ezadduka mu nuupu aba DP buloko bonna beegasse okulwanyisa Mwami Kyagulanyi era n'erinnya bakozeseza People Power Front okubeera nga bano baagala okusangulawo nuupu wabula kyannaku nnyo nti bino byonna ogenda mu maaso tubiraba tubimanyi era njagala osokole ku bigambo bino katono nnyo tusimbule tweyongereyo ogenda kutya abasajja bano naye NUP yajja bano bakootakoota mu galumonde kubanga emabega wonna baze babikola nga bwe ngenda okulaga nga buli kulonda okujja abasajja bano beekuŋŋaanya ne bakyukakyuka amawulire agaliwo nga twolekera 2026 bingi bikyagenda maaso n'okuleka nti bivaayo kati bagambye nti this is a significant shift in Uganda's political landscape. Wetwogerera bino nga waliwo enteekateeka ezirabika okuba nga ebyaddala zizze kale oyinza okugamba tolina katengu naye oyinza okutyamu naddala bw'oba wogerayo NUP wuliriza bino wabaddewo
kyetuze tubabuulira kye bayita People Power Front. A new registered political entity, People Power Front. Baina kibabala kati bagamba nti kino kiwayi kya NUP, kiwayi ekyekutudde. Baina nti kibabala nti waliwo ekijja ate nga kinene. Ba People Power Front beba kiremu. Officially People Power Front eno atuliriza yatandikibwa ngena kuzomwezi 2 December omwaka 2023. Omusajja amanyiddwa nga Sipatan Mukaji yagitandika era kigamu okuba nti eno omulimu gwayo eyagala kuvuba okuva mu National Unity Platform ne People Power Movement nti bazeewo initial momentum eyaliwo mu kaseera nga People Power ejja nti baagala kugizaawo. Kati ye kwegamba kwe kutandikawo People Power Front azze ekintu nti azze omuliro. Tutegedde nti abo aba People Power Front abaagala nti okuzzaawo omuliro guli ogwaliwo nga kyagwanya akajjogo gwa People Power balina kye bategese kye batuumye People Power Reunion. People Power Reunion. Okusinzira ku bano n'enteekateeka nti bwe ziri aba People Power Front bategese olukuŋŋaana gaggadde lwe batuumye People Power Reunion era nti baagala okuŋŋaanya former and current coordinators of the movement buli yali mu People Power enkadde eri eyakyagulanyi eyasooka nti buli yagirimu buli yali coordinator n'abali mwene ekyagenda maaso munda mu kibiina ekya NUP bagamba nti mujje tuddemu nga luli bategese reunion. Kakati tutegedde nti golo y'abano nti yakuzuukusa spirit of resistance and unity among the People Power allies. Kati bo bagamba nti bw'otunuulira People Power yasooka nti ebyaddala egenze maaso n'okweka nti yonoonese neeva ku mulamwa abantu nti bagikozesa kwekussa bokka na kufuna ssente. Kani bagamba katukuŋŋaanye buli yali mu People Power ali mu People Power yakati oba NUP mujje ku board. Ne tutegeera bino ono si abitugambye bino naga nti kakati okumanya bategese. Kati omwami yo n'atugamba nti mu byonna ebigenda maaso n'okuba nti bitegekebwa yadde nga deeti tezinnaba kubeera nnambulukufu tezinnaba kulangirirwa omukolo guno gaggadde basuubidde abantu miliyoni namba gugenda okutegekebwa ku kisaawe eky'ekkololo iconic Kololo ceremonial grounds. Basuubidde nti okuŋŋaanya miliyoni namba ey'abannankyukakyuka bakiyise People Power Reunion nti bagenda Kololo era nti wagenda kubeerayo gathering gyemugambye nti reunion People Power Reunion nga bwe mbagambye nti gwe mulamwa ne bagamba nti assembly yennyini bayise 1 million people assembly Kololo. Kati nti bantu miliyoni namba 1 million people assembly Kololo omwezi oguddako gwo 11 tebannatubuulira date tetunnaba kumanya ekisaawe babakkirizo kibeeramu oba nedda. Omulamwa gw'abano bagamba nti okuzza hope mu bannayuganda nti kisoboka okuddamu okutunulira mu liberation focused agenda. Kakati nti bwe batwe batunuulidde kyekibaagala okulabika nti baleete ekisaawe eky'ekkololo tetunnaba kumanya kusi tukyanoonyeza tulabe bakkiriziddwa banedda ne deeti tebannaba kuzitubuulira tetunnaba kuzimanya abagalo bye tebannaba gatubuulira naye tulindidde okulaba kubanga ekibiina ekya NUP gye buvuddeko bwe kyali kijaganya emyaka 4 nga kitandikiddwawo 2020
abawuzizza emyaka 4 basaba ekisaawe ky'ekkololo bakikozese nga basaba Ministry ya Defence ne Veterans Affairs ne babagamba nti kikyali under renovation era NUPT yakikozesa kakati tulinze tulabe bo bano banakkirizibwa abalabika okuba ng'ekiwayi ekivudde mu NUP oba People Power okutwaliza awamu ne tulinda tulabe. Kakati nno bino ng'omaze okubeera ng'obitegeera olukwe omaze okubeera ng'oluwulira ne pulaani zonna ez'ensolima zino okubeera nga mu kifo ky'okulwanyisa NRM ate zino zisazeewo okubeera nga zijja zirwanyisa National Platform okubeera nga bagisaabulula n'okugimalamu amaanyi okuvuganya mukama waabwe Mwami Museveni. Kakati nno guno si gwe mulundi ogusoose ng'abasajja bano bonna ba Mathias Mpuuga n'abalala beegatta wamu okubeera nga bajungula opposition basobole okubeera nga Mwami Museveni bamukuumira mu ntebe ne mu buyinza. Kati njagala nkuzzeko emabega katono nnyo mu nsonga ze zimu, era okulonda kwali kusembedde, okulonda nga kwengedde, era ensolima zino ne zeekwata ne zikola akabiina akali kamanyiddwa nga 4GC. Kakati akabiina kano era kaali ka opposition, wabula nga kano amawulire galaga nti kaali kazze kulwanyisa ate opposition eyaliwo mu biseera ebyo, era nga bwe ngenda okulaga nti n'olunaku olwaleero ate era waliwo akabiina akalala ate era akapya ate akatongozeddwa ampuliriza nga nako kali kudda lwa oluvuganya gavumenti. Kati nga nakano nako keegasse era okubeera nga kwongera okumalamu amaanyi n'okusaabulula ate era opposition. Nakugamba nti omuntu wa opposition omutuufu bonna balina kulwana bakole ekibiina kimu, era ng'omuntu alina okubeera nga akikulembera ye muntu oyo aba abasinga amasannyalaze. Kakati bano bonna bye bakola n'okubeera nga beefuula abeegasse kintu kimu kulwanyisa Mwami Kyagulanyi, kubanga bano bonna tekuli muntu n'omu yali atuukidde Mwami Kyagulanyi oba ekibiina kya Nuupu okukiwandiikira mu butongole nti tusaba twegatte, bwe tumala okwegatta twerondemu omukulembeze omu anaavuganya Mwami Museveni. Wabula bano bagezako okusekeeterera n'okulwanyisa ate National Platform nga bano beerimbika mu kifaananyi ekya opposition entuufu okulwanyisa Mwami Museveni. Kansoke nkulaga abasajja bano ogenda kakasaba Elias Lukwago, abasajja bano ba Mathias Mpuuga ne bagenda bakwatira mu ziroje. Abasajja baavaddanga babi tebatukolerangako kintu kituufu okuyamba Uganda, wabula bano kuva mabega nga beeyamba bokka na kubeera nga ate bakolera Mwami Museveni okubeera nga batuwuddisa. Video jimpeera ekigalo omulongo waso omuluutansuzi ye kafulu mu bizibu byonna ebya buli kkala, era ennamba gy'olaba ku screen ye y'omulongo waswa oyo ajja okuyamba mu bizibu byonna ne bw'onooba oli Bulaaya. Bannabyabufuzi bano basinzidde ku kitebe kyabwe ku Katonga Road mu Kampala ne bategeeza nga bwe batonzeewo omukago guno ogw'abannansi abaagala eggwanga. Ababangawo ensi Uganda emyaka 5 egiyise tebagiteekawo kulima kasooli na muwemba, bagiteekawo okubaako byetuukiza eri bannansi. Tugenda mu maaso nga tukola ebyo tulowooza tulina okukolera ebiri mu mateeka, kuba tuli bamenyi b'amateeka, era omulamwa gwaffe omukulu gwe bagenda kugamba nti ku lwa Katonda n'ensi yange, for God and my country. Kubanga ekyo gwe mulamwa kyekinyusa ekiri mu kussaawo ensi Uganda. Oyo awulira nti ali ku lwa Katonda atuleke, olwo awulira nti Uganda eriwo ku lulwe ng'omuntu tujja musanga mu kooti. Weziweredde ssaawa 7 ez'emisana nga poliisi esudde emisanvu mu Lubigi ku luguudo oludda e Nansana wamu n'okuliraana enkulungo y'oku luguudo lwa Northern Bypass. Buli mmotoka ebadde eyitawo nga poliisi esooka kugikebera, era nga wano omukwanaganya wa FOC Mathias Mpuuga tasusseewo. The rally you are going to address has been stopped. The rally Honorable Mayor Segana is going to address has been officially stopped. I've instructed him to go back, and we don't negotiate over that instruction. Just move. You speak to somebody, you're speaking to a leader. You're a leader, I'm a leader. Yes. Kubanga olukungana luli baluyimiriza nebagana abatogere Nansana eyo kati ekyo bokola biyita wano ekyo kiwedde kaneeta olwengende Nansana olukungana lusazizza mukaligenda Nansana. Okay? Bannabyabufuzi abalala mbadde Elias Lukwago, Muwanga Kivumbi, Semuju Ibrahim Nganda, Mubaraka Munyagwa n'abalala ababadde bayise mu makuba amalala poliisi bategedde Nansana ewamanyiddwa nga ku Kibulooka. Wano bamazeewo ebbanga erikunukkiriza mu ssaawa 2. But going back, what offense have we committed? Mr. Tanui, what offense have we committed? Omuntu agambye nti ngenda kulya emmere Nansana n'ojja okwata ate mundu n'omwetolooze mundu. Laba kosti gye batadde kulya emmere
tuli abantu batana bagende nasa nokulya emmere noleeta emmotoka noleeta emundu noleeta biki okwata abantu bagenda okulya emmere banaye naye bano abantu tebantunyigiriza kuba tuli bamirembe. Oluvannyuma poliisi ebakkiriza okudda enansana wabula Ingrid tulinawe akaayanye ne poliisi ng'emuganya okugoberera banne era wano kwe kumukwata. Please, you people! You are moving me. What have I done? Hey! What? Leave my breast alone. Why are you squeezing my breast? You remove her. Stop squeezing my breast. Stop squeezing my breast. Remove her from there. Do it. Oluvannyuma bannabyabufuzi bagenze ku poliisi y'e Nansana wabula Ingrid tebamusanzeeyo. Kaakati nno bino bwe nange omaze okubeera ng'obitegeera nkugambye byaliwo mabega kaakati nkulaga ebintu bino gye bizze nga biva mpaka ne we bituuse kati kaakati mu ngeri y'emu nga bwe nkunyonyolerera ne nkutegeeza nti abasajja bano tebatudde waliwo n'akabiina akapya akamanyiddwa nga Hole Alliance era nga na Guno mukago era nagwo gukoleddwa ate era bali kudda luvuganya gavumenti okugezaako okulwanyisa opposition eriwe essaawa zino kati kino nga kikulaga nti abasajja bano bonna bukyalubanga lwa mmindi tebavuganyangako mwami Museveni wabula bano bakolera mukolere era abasajja bano mu Hole Alliance bano bagamba baagala ekintu kimu mbu kuteesa na mwami Museveni emisana teketeke nga n'ensi eraba jjukira nti bano gye buvuddeko baagenda mu State House ne babawo obumbi kumpi busatu bulambirira era bano ze ssente ze baliko ze balya mu nkukutu wabula nga mawulire gamala ne gafuluma era bangi bagoba mu DP buloko n'emirimu gyabwe ne bagiyimiriza abakulu ab'omu kibiina kino kyokka nga amawulire gagenda mu maaso n'okulaga nti era abantu bano be bamu kaakati ate bakoze akabiina akapya aka Hole Alliance okubeera mbu bongera okubeera nga banyweza obumu n'okulwanyisa mwami Museveni wabula ekyenjawulo ekiriwo akakago kano oba omukago guno ogwa Hole Alliance basazeewo bo mbu basazeewo kuteesa na mwami Museveni misana tteke era mbu ng'ensi yonna eraba mbu baagala bamugye mu buyinza mbu bataateese naye tebamanyi oba Museveni aliva ddi mu buyinza kakati mu kuteesa naye baagala bakakase ababuulire nti ngenda kuva ku lunaku bwe ruti ne bwe ruti lwe lunaku lwe ngenda okubeera nga nva mu buyinza bano nga beerabidde nti omusajja ono mwami Museveni ye muntu ateesigika yadde sekendi n'emu yadde eddakiika n'emu kubanga ebigambo bye yajja ayogera okutuusa n'olwaleero bitono nnyo byatuukirizza ebisinga byonna byamulema okubeera nga bituukirizibwa wabula ono azze akyusakyusa n'okubeera nga alimbalimba n'okubuzaabuza bannayuganda nga bw'agenda okuwummula wabula nga buli mwaka ogujja ono avaayo ne yeesimbawo ate era nga amawulire galaga nti embeera wadde yeesimbawo abantu bamukoowa mbu era abantu basinga kulonda opposition oyo abeera ku mbiranye naye lwakuba nti mwami Museveni yabeera alonda ababala obululu era yalonda ababukuuma era yennyini magye nga bwe yagamba ne poliisi bino byonna ebiri mu gavumenti kati njagala oli omukago guno ogwa Hole Alliance nyina ensonga lwaki nkuwa ebigambo bino osooka obiwulire bw'omala obiwulira ngenda kukulaga ensonga lwaki abantu bano bali mu bigambo bino byonna byassengavuddemu ngaddemu abantu bano babi tetubeerangako na opposition mbi nga ye abasajja bano abaatulimbalimba emabega nga mwami Kyagulanyi tannajja era opposition entuufu gye tumanyi eriemu eriwo yeya President Kyagulanyi Ssentamu Mitembo yeyokka kubanga yasala okukola defiance. Omukago guno gulimu ebibiina by'obufuzi eby'enjawulo okuli Jema, NID, UPC, CP n'ekisinde ki DP Block era olwaleero bonna bakkiriziganyizza nti enkola eno yokka yegenda okussaawo enkyukakyuka ey'omuggundu kubanga yakuzimba enkolagana wakati wa bannabyabufuzi bonna okuzimba obwa Sseruganda awamu n'okulaba nga ebyobugagga by'eggwanga byonna bigabanyizibwa kyenkanyi. Abali mu opposition n'abali mu gavumenti tulina okukkiriza okuteesaganya okutali kwa mankwetu ng'ensi endala zonna bwe zikola kubanga Uganda yaffe ffenna kyetuse national dialogue naye nga si eno national dialogue ey'okufunirako ensimbi. Tuteekeddwa okubaako direction gye tuwa eggwanga lino. Eggwanga liri mu kusoberwa tetumanyi mwami Museveni ddi waavaako mwami Museveni bw'afa olwaleero ki ekiddako ebintu bingi gaps mu mateeka gaps mu bintu bingi ezeetaaga okutereezebwa. Bano baagala mu nkola eno wasibwewo amateeka ag'enjawulo aganaateekesa ebikkiriziganyiziddwako mu nkola nga bakola ennongoosereza mu mateeka g'ebyokulonda awamu n'entambuza y'emirimu mu bitongole bya gavumenti byonna. So ekiseera kituuse
ffenna tubeere n'okuddingana okutabagana okuteesaganya okwagalagana n'okuddamu okuzimba Uganda egudde akaleka. Bwe tugamba Uganda egudde akaleka, ebitundu ebikola Uganda bituyita polities tuddemu tubiddize ekitiibwa kyabyo. Nteri olwaleero munnayuganda yesobolayo n'agamba nti kwegamba abiinamu obwesige nga bwe binaatambula. Era Electoral Commission bagitunuulira butunuulizi ate nga lyekkubo lyokka eryandibaddewo ery'emirembe bisobola okukyuseza ki ebyobufuzi byaffe. Olukiiko olw'oku ntikko lwa National Transitional Consultative Council NTCC bannamukago bano lwe baagala luteekebwewo balowooza nti lwakusaawo gavumenti ey'ekiseera eyitibwa National Transition Government olwo n'oluvannyuma eggwanga lyetegekera okulonda kwa bonna nga liri ku musingi ogwetengeredde. Bwe tuwummuza obukulembeze obuliwo mu mukwano mu kwagala mu kukolagana ne mu bumu ate butya bwe tutuuzaawo obukulembeze obujja nga bw'Abannayuganda bonna nga n'ababaddemu nabo bawulira nabo beerabamu ye program gye tuleese gye tuyise National Transition Agenda. 5.7 trillion banka zizijja wano ng'amagoba ne zizitwala. Tugamba tuteekeddwa okukyusa mu byenfuna ebintu bingi bye twagala okubanga Bannayuganda twogerezeganyako nabo babeeko kye bagamba ku butabwe beetaaga ebintu bingi byenjigiriza. Mu kiseera kino esigadde ebbanga ttono okutuuka ku kulonda kwa bonna kyokka eggwanga litubidde mu kusoomoozebwa okw'enjawulo era bannamukago guno bagamba singa tewabaawo kikolebwa ne tugenda tutyo mu kulonda kwa 2026 eggwanga lyolekedde okuddobonkana. Amateeka agafuga embeera n'entambuza y'okulonda n'amateeka amalala gonna agakwatibwako naye alina okutereeza ebyenfuna. So reforms zino nkulu nnyo kubanga buli munnayuganda ayagala okulaba nti economic command heights za Uganda naye azifunamu. Nti ebyenfuna byazze mu mikono gy'aba money lenders abalese bannansi nga baavuwadde olw'ensonga bwe bamuwola akasente bamusasuza amagoba mangi nnyo ekisooka. Ekyokubiri bw'atuuka okukazaayo konna asigala ne bwe bamusanga nabo bukoze eki bugendedde n'asigala nga mwavu. Kaakati nno ebigambo biwulidde ebigambo omaze n'obitegeera nakugamba nti ku mukutu gwaffe tukuleetera amawulire ago g'olina okubeera ng'otegeera naawe n'omanya ensonga lwaki ebibiina nga bino biteekebwawo. Tebiteekebwawo kuyamba ggwe munnansi, tebiteekebwawo kubeera nga biyamba ggwe ali kudda oluvuganya gavumenti, wabula biteekebwawo okubeera nga bano abasajja bongera okukuumira mu buyinza Mwami Museveni n'ebigendererwa bye nabo nga bwe beekolera ssente n'okwongera okwegaggawaza. Kaakati nno njagala okimanye nti ng'oggyeko bannabyabufuzi abali active mu politics waliwo ate n'abantu abali ku mikutu oba oliawo egy'empeereza ezo eziri mu ggwanga nga TV ne radio bano bonna nga baasasulwa okwonoona n'okutatana erinnya lya Mwami Kyagulanyi. Kaakati nno era mu mbeera y'emu waliwo omukazi gwe twalabye era ng'omukazi ono y'omu ku bumu ku bakazi abasinga n'okubeera nga bagenda beemansamansa kubanga ono yakafumbirwa abasajja basukka mu basatu naye nga bonna bagenda bamulekawo olw'amayisa amasiwufu n'okubeera ng'omukyalo ono si ye muntu ali awo ategerekeka ennyo. Kaakati ono yavudde n'alumba pulezidenti olw'okubanga Mwami Kyagulanyi yavuddeyo n'apostinga ng'akungubagana okusaasira gravity omutujju. Kaakati bano balowooza nti olw'okuba mama gravity yafa nti President Kyagulanyi Ssentamu Tembo agenda kuvaayo asanyuke nnyo abeere ng'afuuwa n'emikondeere n'okkuba embuutu okujaganya olw'okuba gravity afiiriddwa maama we. Wabula bino byonna tebyasobola kubeera nga bituukirira era ng'omuntu ali civilized omugunjufu yavaayo n'amanya nti wadde wabeerawo ka biifu naye okufiirwa kuba kufiirwa. Kaakati ebikazi nga bino ebitaliimu nsa ebitalina mpeke ebyawootoka kaakati ne kivaayo ne kigezaako okubeera nga kimulumba. Kaakati nno bakisomesezza essuula era essuula eno nkakasa bwe kinaavaamu nga tekitegedde kino tekiyitegeera mpaka kuyingira ntaana. Oyo gweyita Katonda mu myaka egyasooka nga tannayingira ku bukulembeze bwa ggwanga lyaffe lino eno ng'atirimbula Bannayuganda ng'ayitira mu bibinja by'abatemu ebyenjawulo okuli Fronasa n'ebirala n'emyaka 5 ng'atirimbula Bannayuganda ng'ali mu kulwana okubukulembeze bw'eggwanga lyaffe lino eno n'emyaka 40 gyakalakatidde Bannayuganda ng'atirimbula Bannayuganda tonda ngayo yadde enjibwa n'agireeta ku nsi kuno eno. Olw'okuba nti omusajja abakalakase mu mbeera mmwe ey'okubalowoozesa nti nno mmwe temulina kye muli fuga alaga ng'abayamba obuyambi
n'olwokuba nti gwe oxygen okozesa mungi mu gavumenti ye kikutuusizza n'okulowooza nti nno gwe ogusajja ogutemu nti nno Katonda. Abantu abasinga mubeera bagezi nnyo ebbanga lye mumala nga musirise, naye by the moment weeyasamiza omumwa gwo buli kigambo ekikufulumamu kibeera accountable ku ggwe. Ffe we tutandikira okugamba nti ho oba onaalya mmere ki tugimma abaana baffe. Nze nkwetegereza ebbanga ddene nnyo kirimu ggwe totegeera it's fine, ekyo kya bulijjo, omuntu aba n'eddembe lye okuba nga talina magezi, naye ate leka kuggweramu ddala magezi gaawula Katonda ku muntu mutemu. N'omutemu gw'omulabe nti nno ye mununuzi wo ye Katonda ow'oku nsi kuneeno. Nze kankubulire singa Katonda yali akwasizza Museveni amaanyi agatono omuntu n'amuteeka ku nsi kuneeno, omuntu Museveni gwe yandibadde asookerako okutonda n'amukomyawo yali Hope Lwaheru, yali maama wa Muhoozi. Mu myaka gya 1970 nga Museveni ali mu kulwana entalo ze ez'okubuli bw'enkwe ez'okusuula gavumenti ya General Idi Amin ebiseera ebyo nga Amin amaze okuwamba Obote. Museveni yatuuka ekiseera nga yeekengera buli muntu. Muneno mwe yeekengerera ne maama w'omwana we Hope Lwaheru, era kye yakola kwe kumutta ng'alowooza omukyalo ono agenda muwaayo ewa General Idi Amin tino y'omu ku balya mu Amin olukwe. Kino ekikolwa kye yakola yakuba ebinyonyi 2 n'ejjinja limu olw'ensonga yali amaze okufuna omukyala ono Janet Kataha ng'amaze omusuubiza nti nno bwenfuuka president ye gwagenda ofuuka first lady. Lwaki nkugamba nti singa yali alina obuyinza yandisoose kukomyawo omukyalo oyo lwansonga yatirimbula abantu bangi okuzibiikiriza obujulizi. Kuno kwe kwali Mwesigwa Black, Right Omonjin, Miss Veronica Lwaheru, kuno nga kwotadde n'omwami Martin Mwesigwa. Eyo nayo mboozi ndala sigenda bigendamu ebyo. Ono Veronica Lwaheru ekyamussa ki? Kubuuza sister wange yafudde atya, yafudde ki? Ono Martin Mwesigwa ekyamussa ki? Kubanga yali akimanyi bulungi ono yali right hand man wa Museveni by then. Ekikolwa ekyo kye yakola kikyamuyigga paka na kati. Oyo gw'oyita Katonda takyasobola yadde okugenda mu buliri okwebaka yadde empeke y'otulo. Lwansonga akimanyi omutamivu w'eddiddiggi asobola okujja okuwoolera okufa kwa maama we kuba akimanyi, kuba yali abataddeko ku gun point bonna ne bamubuulira ekituufu. Bwabanga diddiggi talina buvumu obwo busobola kujja kuwoolera nnyina, nkimanyi bulungi era nkikakasa bulungi Museveni takyasobola kufuna yadde otulo olw'emizimu gy'Abaganda baffe bazaatirimbula. Kakati omu Indonesia nga tonaddamu kwasama ogenderera. Kakati nno nkugambye bano batuuse n'okubeera nga mwami Museveni baamutuuma linnya lya Katonda, baamutuuma Katonda wedde emirimu Katonda waabwe, olw'okubanga bano baafuuka bangalo bunani, tebasobola kubeerako kye beekolera, tebasobola kubeera nga bafumbirwa, era be bantu abali awo abaleeta obuleeresi bakireeresi. Kakati bano Mukama Katonda yabasalawo batonda bw'atyo kubanga tetuyinza kubeera nga ffena twengana entegeera, era abantu bano kyova olaba bo obwongo bwabwe bwa luzzi, abamu balinga abaweneekulwako oba oliawo onansonyiwa okukozesa ekigambo ekyo bwe kinyize ku mukutu gwaffe. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso okutulugunya n'okutta bannayuganda, ampuliriza nga be baana baliwo. Bino tebitandise kati wabula byava dda, naye nga mukuva dda mukuva emabega njagala owulire ebigambo bino eby'omusajja ono. Waliwo omusajja eyalemaddwa nga Sulaiman Kiggundu, ono nga yali nanyini banka eya Greenland eyayamba ennyo abalimi naddala abo abaali mu Buganda. Kaakati nno omusajja wattu yaggyibwako ebyobugagga byonna, musajja wattu kubeera nga kutuusa kufa, omusajja onaazikibwa wali Entolomwe mu disitulikiti ey'e Butambala. Kaakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso, y'omu n'omusajja Sebaana Kizito yafa mu nfa etategerekeka. Kaakati kansooke nkujje ewa omulongo wase omuluutansozi nkuteereko emboozi eyo ogenda kutya omanye ani mutemu. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu gaabwanda. Omulongo waswanga mu luutansozi akusabye okkalire kubanga zze bulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana, koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse, bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omuluutansozi, olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa kyankooto. Abaganda mumanyi ensonga ezimu lwaki Dr. Sulaiman Kiggundu baamutta ne Dr. Sebaana Kizito. Wuliriza bulungi nnyo ogenda kutya.
abafuzi b'amatwale bwe bajja mu Uganda okufuga amatwale gaabwe Buganda yagamba ffe temujja tufuga wala mutukume era ettaka baalisaza bamu ebyapa mwe baakolera n'ekyapa ekya miles akenda aka Buganda nga ka buli Muganda yenna anaddawo. Ekyapa kino kyakwatibwa ne kiteekerebwa mu kittavu ky'eggwanga lyonna kye tuyita Bank of Uganda ne kibeerayo. Ssekabaka Muteesa ekyapa ekyo n'akirekayo. Obote asooka n'akirekayo. Idi Amin Dada n'akirekayo. Abalala ne bajja ne bakirekayo. Naye jjukira Omunyarwanda Joseph Kibahabula Tabasira mutabani wa Kareti nsere nsanga bisibe yali mu bibiina ebyali bibega eggwanga nga bali mu system ng'abega batandise batya. Museveni yamanya mission yaabwe yabaleeta kwali kutwala ggwanga Uganda nga basinzira mu Buganda ng'era bamanyi kye baali banoonya. Mu ntandikwa Museveni yagamba Amini oba yali atta abantu bayita yatta abantu bali afunga bulungi twalina mission yaffe gye twalina okutuukiriza. Ani awulira ekigambo ekyo Museveni ng'akyogera. Njala comment yes tusimbe tusigaze dakiika 3. Njala comment yes nkuwa ensonga lwaki. Ani yawulira video Museveni ng'agamba nti ffe twalina ensonga lwaki we had our mission. Mission eriwa. Museveni batuuka mu State Research Bureau mwalimu Abanyarwanda bannaabwe muli Mama Babazi basama okuteesa bali mu government mu biseera ebyo ng'amanyi information bwetambula. Era mu biseera ebyo Museveni agenda okugenda mu nsiko okulwana nga bamanyi ekigendera kyabwe kyali kyakusooka kutwala ttaka lya Buganda lyonna nga bakimanyi bulungi nnyo nti ekyapa ekya mayiro akenda kiri mu Bank of Uganda. Balwana batuuka okutuuka ku nkomero y'olutalo. Muganda yaluwangula Dr. Rutankome Andrew Kayiira omusindika mambuka gye bamusanya abasirikale bonna n'akomekerezebwa nga bamusse. Museveni bamala okutuuka beejaga tebasooka kwagala kulaga mu lulwabwo balimbalimba abantu kumbe ekigendera kyabwe bakimanyi. Mu biseera ebyo jjukira omu ku baali mu Bank of Uganda ng'abaali abakugu ku lukiiko olufuzi kwaliko Dr. Sebaana Kizito Omugenzi, kwaliko n'omugenzi era kwaliko omugenzi Kiggundu eyali nanyini Greenland Bank. Era yono mu kukyusakyusa ssente yayambako Museveni mu kukyusakyusa ssente zaffe zibba omugenzi Sulaiman Kiggundu. Sulaiman Kiggundu olw'okuba nti yali be Baganda babiri abali ku board evunaanyizibwa ku Bank of Uganda yamanya ekyapa kya mayiro akenda we kyali. Yassala olukujjukujju ng'omusajja Omuganda. Sulaiman Kiggundu n'abbayo ekyapa ekyo ekya mayiro akenda n'akikukusa n'abaako gye yakiyisa era ne kigwa mu mikono emituufu ne kikukusibwa mpaka Bungereza ne kiterekebwayo. Bwe kimala okuterekebwayo Museveni ne banne bonna oluvannyuma bajja babuuza ekyapa ekibadde muno ekya mayiro akenda kiri ludda wa. Museveni ne banne nga babagamba muno tulinamu Abaganda babiri bokka omuli omugenzi Sebaana Kizito n'omugenzi Sulaiman Kiggundu bebateekeddwa okuba nga bamanyi ekyapa kino amayitire gaakyo. Watto Sulaiman Kiggundu ng'asooka akyegaana nga ne Sebaana akyegaana kubanga Sulaiman Kiggundu yagimete ekyapa tekinnatuuka kyali kirina okulaga. Oluvannyuma Dr. Sulaiman Kiggundu agamba omugenzi Sebaana Kizito ekituufu kiri nti nali sisobola kuleka kyapa kya Buganda abasajja bano bakitwale. Ekyapa nze nakijjamu ne mbaako gye nkikukusa ne kiyitamu era kyatuuka dda mu mikono emituufu gye kirina okubeera e Bungereza gye kyaterekebwa. Kiggundu bamussa akasiriso banyiiga nnyo
Museveni akimanya. Banyiga nnyo. Kigundo atandika bank ezize akola business ayingidde mu tandiko kuyingidde mu FDC bamu profiling bulungi nnyo ekyavamo nga batta Dr. Sulaiman Kigundo nga mwavu was completely totally also. Museveni nga agamba mu mind tulina ekizibu eky'amaanyi. Twagala ettaka lya Buganda lyonna naye tetulina biwandiiko byalyo. Twetaaga ekyapa kya mayiro 9 kidde. Ne bwe tunaakola tutya tetugenda kufuna mirembe wano. Kati bakatikkira abajja babeerawo bonna nga babalemesa. Okutuuka batuuka ku nkwezenge yaabwe y'amayiga. Ne bagiteeka Emmengo. Ne baleeta David Wassajja ne bamusimbuliza gye bali bamutadde n'ajja Emmengo. Ne bateekawo Agnes, ne bateeka Asala Kagere, Agnes n'Abaloga, John Katende n'abantu abo. Kati ne batuula ne bateesa ne baga tufunye tutya ekyapa kino. Nga ensonga yokka engeri gye basobola okufunamu ekyapa kino kwe kujja kuba bategeera oluvannyuma nti Ssaabasajja Kabaka yategeera ku nsonga zino era yenna nnyini buyinza obusobola okufuna access ku kyapa kiri ekibaakukuza okutwala e Bungereza okukireka ekya mayiro 9. Kati ng'ate tebasobola mufunako access kumwogerezeganya abawo ekyapa kino lwakiri bamutta. Okuleeta David Wassajja mayiga okukola byonna byomulaba of understanding biki byonna nga mission ey'okutta Ssaabasajja Kabaka bamutte, then David Wassajja afuke Kabaka gwe batwala e Bungereza kyekitola mayiga ayogere n'abali abazungu bimulebe addakola ennaku ezo era n'okulagayo David Wassajja bonna yo mu documentary badde bakola n'ebifaananyi badde beekubisa n'abazungu badde bakola kye bayita profiling nti ono baba avuddewo ono yajja ono bwajja yagenda okugenda n'okunegotiating okufuna ebintu bya Buganda byonna ebisigaddeyo bikwase Museveni bamukwasa ekyapa kya mayiro 9 abeere nga ye genuine land owner mu Buganda lyonna. Banyabo ne basse bonna bagamba buli omu atereke ekyapa kye atereke empapula ze. Abasajja batutteka ettaka lya Buganda naye tebalina kyapa na kimu kyonna kye balina byonna bifu. Gowe no Muganda gy'oli ku ttaka gy'oli oba sali musala atutte simanyi Guno Kasongola yenna atutte Luweero yenna tebaali ebyapa byonna balina bifu. Ettaka lya Buganda mayiro 9 lyonna ekyapa gye kiri kyaterekebwa naye balina kusooka kujjawo Ssaabasajja Kabaka okukifuna gye kiri nga bakozesa David Wassajja ne mayiga n'akakiiko akali Emmengo batte Ssaabasajja Kabaka balyoke baleete David Wassajja ayingirewo nga bali bamu profiling bali mbula nga atambula n'abazungu waliwo akazungu kaleka kulawo profile kazze Emmengo kakola biki Wassajja lya uye setinze mayiga agenze Bungereza asinkanye omulangira omu batadde application iza bano kusaba DNA ebyo nakasasiro nga mission ya kujjawo Ssaabasajja Kabaka bafune ekyapa ekyo zizimu ku nsonga ezitiisa Ssaabasajja Kabaka era gwadde n'ogandi Kabaka atunda ettaka nkusaasidde. Ekirala kikino mu Buganda ettaka erisinga obungi lya Bwakabaka osobola oddigula ng'omusenze naye oluvannyuma n'oba ng'osasula obusuulu n'envujjo si bwe kiri nti abasinga obungi mulina kye mutamanya kyekiriwa. Ekyapa kya mayiro 9 bamanya nti kiri wala nnyo balina okufuna engeri gye bajja amaanyi ku Ssaabasajja Kabaka n'obwannannyini ku ttaka bamufuula ekitagasa mu Buganda batya. Baatuula ne baddira mayiga ne bamugamba aleete puroguramu y'ekyapa mu ngalo. Puroguramu eyo teyali nti yali yakuzanya yali yakuggyawo maanyi na kitiibwa kya Ssaabasajja Kabaka nga Ssaabataka n'Obuganda obujjako amaanyi agasolooza obusuulu n'envujjo ku ttaka. Nti bwoddira n'otekawo kyapa mu ngalo n'okiwa buli mutuuze yenna ali ku ttaka lya Buganda nti omuwadde ekyapa kya myaka 49 kitegeeza Ssaabasajja Kabaka abatakyalina nnyini ttaka era abatakyasolooza busuulu na nvujjo abatakyalina mugaso mu Buganda abatakyali Land Road mwenna temwagategeera.
kyekyali ekyapa mu ngalo. Bino byonna tubigamba bane tebasobola bitegeera. Bategeera beewuuzise bati olulumu ne bategeeramu ne baddamu ne bategeera. Ekyaleeta kyapa mu ngalo kujjako obuyinza bwa Ssaabasajja Kabaka kubanga edda baakugamba tuli ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka nti osasula obusuulu n'envujjo n'okolyako byeyogera ettaka lisigale lya Ssaabasajja Kabaka nti ye. Kati omuntu yenna wamuganda basimuganda omuwadde ekyapa kya myaka 49 ku 99 Kabaka asigadde luddawa aba akyayina amaanyi aba akyayitibwa Ssaabataka aba akyasoloza obusuulu n'envujjo era obuyinza buba buli luddawa ng'omuggyeko nti yenna nnyini ttaka buli muntu omuwadde ekyapa myaka 49 ku 99 aba akyayina obuyinza kitegeeza Ssaabasajja Kabaka basigadde mu bbanga takyayina wayogerera ku nsonga za ttaka mwena temwategera kyapa mu ngalo mwayite mukitegedde.